okukula ne maama yekka oba oli awo oba kitukosaamu ffe ng'abawala. I reached a time jjukira maama wange yali talinaawo bulungi ng'ate taata waffe gwe tulina okwegayirira aweereze so nga talina kyaŋŋamba. Ani? Maama wange. Nali mu senior 3 senior 4 nga muli obwongo bwange buŋŋamba nkooye okusiiba enjala because daddy waffe yali tasobola kuprovidinga nti school fees ate abaweereze daily money nti nina okufuna obugoye obwa pate obugoye bwe butyo kati nagenda okuva mu ssomero nga nina excitement y'ensi njagala nnyingire mu nsi y'okukola ate ng'oli kawala kalungi. Yes ng'ate buli ansanga abeera ayagala ku approachinga so ngenda noonya omulimu nfuna omulimu ku supermarket emu nkola that time daddy wange ali mu kumpa propose ey'okugenda ebweru kati gwe enamba daddy gye yanforwardingira ye yanforwardingira enamba y'omusajja taata w'omwana wange kati. Kwegamba muzeeyi we yakola pass. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Nsuubira nti muli bulungi ddala bakwano. Bakyala mbaagala nnyo, abaana mwebale bakuuma ate nga nzijukiza obajjukiza nti nno naddala nga tuli mu biseera bino ebyokunoonya akalulu and everything. Bana tukuuma abaana baffe kukyala tokowa kubuulira tokowa kwogera. Bana bagamba nannyini mufu yakwata awawunya. Abalala nga tebalina kuyamba gw'oba otandikirako ddala because gwe musomesa asinga ate abaana batuwuliriza munnange. Twesabire ffenna kubanga abaana baffe basigala kwa kikwata ku mwana kisinga kulumya maama. Era ng'ensonga eno yenjogeddeko ey'okuba nti maama kikwata ku mwana kikulumya. Ninagatiddwako omwana omuwala. Alina story gye nawulirako era gye mpuliddeko ng'olaba nti esookuyamba gwe yali out there naddala abaana abato, abaana abakyasoma, abaana abeegomba ebintu bingi omuli okuba nti no omwami ajja kuva yakubuzeebuze akugambe kino na kino gwolabe nga kyobadde olowooza kyobadde oyagala kakkananga emisomo gitadde oluusi ozadde ate nga nekyakusuubiza oluusi tekituukiridde nga tebikyuseemu. Ojemedde abazadde abamu abazadde bo abamu bafudde nga bakunyiigidde just because okyuzinzeewo that man akulaze excitement eya short time. Baza amanya gwani? Amanya gange bampita Nantume Shireen. Nantume Shireen obulungi bukuluma gwe bayimbako ababitusi. Omwana obulungi bumuluma. Oh my God. Wafaanana nani ku mami ne daddy? Mami wange. Kasi mulungi nnyo. Yani. She's called Nabakoza Helen. Manange. Odira ki? Mbogo. Odira Mbogo. Yeah. Bambi. Otyo wasomedde Uganda obadde butala wa Uganda? Nsomedde Uganda though nsomedde Fort Portal ne Kampala. Yeah. Fort ate ogenda kukolayo ki? Fort mama wange agendayo ng'ali lubuto. Okay. So nkulirayo paka ku myaka 14. So tata wange amukubira amugamba abaana abo bampe mbasomese. So kati kwe kujja Kampala. Yes. Temwakola wamu ne taata, temwakulira wamu? I didn't grow up with my father. Yes. How many are you? We are 3. So sister wange agende Jordan. Bwagende Jordan akola ne brother wange ali South Africa akola nze nsigala mu Uganda ne mama wange. Of course nga nina okukola akasente kakava ku supermarket mama alyeko, tata wange takyasindika bya school fees biki. Kati sister wange atuuka e Jordan ayagala okudda ng'emirimu mingi. Obuzibu buvaawa nti sister wange sente yalinga aziweereza maama nga olwo maama ndowooza bambi alina ebirala byakola nti rent biki ne tubeera nga tetuyinaawo sente zimukomyawo. Sister wo? Yes. So kati brother wange si ye muntu gogenda okukubira essimu omugambe twagala sente abawe. Kati nga tata wange anyiiga agamba baana mmwe temwagala kukola brother wamwe muleese eno ali mu kukyankalanya munoonye sente ezimugjayo namututte kukola munoonye sente ezimugjayo. Nangamba kankuweereze ennamba eyo okubire Hajji oyo akole ki? Abayambe naye sente sigenda kubawa. Ne tutunda ebintu by'omu nnyumba ne tutunda buli kimu abantu abeewaffe ne batuwaako ze basobodde
kati gwe enamba dadi gye yanforwardingira ye yanforwardingira enamba y'omusajja taata w'omwana wange kati kwegamba muzeeyi we yakola pass. So kituukawo kitya nti tufunye ssente obimanyi ebyabamami agenda kukutumanga enamba eno bagikuwa muzeeyi agikuwa okubeko nnamba eyo oyo gwenkubidde ajje sisita wange ebweru kati gwenkubidde nampa ennamba ya agenti bano aba ticketing. So kati tufuna ssente oyo musajja mukubira ngamba ssente ezo muziteeke mu ddoola muzireete e Kampala. Nga mugamba nze Kampala simanyiyo naye tuzisindike ku mobile money konti muziteekeko. So kati onamala oziteekako ne ngamba wa mobile money mbadde nsaba ompe mukubire mubuuza oba azifunye. Kati omwami kwe kumbuuza eno ennamba gy'onkubiddeko yiyo ne mugamba anedda nangamba mbadde njagala ku nnamba yo kwe naasindika tiketi biki takumanyi bw'ofaanana tamanyi bwenfaanana. Ebiseera ebyo TikTok yali yakacaaka nga nkola zi TikTok life yange njagala mbeere nga celebrity ne postinga akafesi kalungi agenda alaba profile picture yange nga ngamba yegwe ono ali ku profile picture konti nze ye nangamba nedda abawala mu fakinga life ne mugamba ekindeese ticket si kwennyonnyola ku profile picture yange. Omwami nannemerako paka sister wange we yakomawo e Uganda nangamba I would like to meet you. Mwasigala in contact mwasigala mwenyumya. So nga gaya alemerako nga mugamba ndi w'entebe nangamba kanzije ku Victoria Hotel ku meeting nedda Victoria Hotel nagwamu Victoria Hotel tugiwulira buwulizi tugiyitawo buyisi ngenda ntuuka ku Victoria Hotel nga ze n'ekino ekimotoka ekinene baba biyita Pajero oba babiyita biki birina emipiira emabega ekimotoka kiri rich ng'alina laptop bag ng'alina laptop alina amasimu 2 ajjayo ennanga muntu agitadde ku mmeeza ajjayo driving permit agitadde ku mmeeza nengamba ngudde ku musajja omugagga tuwonye ennaku. Kati ndaga muntu ne driving permit bya bugagga ate omuntu wavaka senior omanyi ki gayi ng'atangulira pizza 2 ey'enkoko n'eya beef ngamba siva kwono nga nnyumiza buli kimu yali akola anyumiza buli kimu nga ntwala pizza ewaka nga mama ngamba ovaawa nga mpulira togambwako sigambwako. That was my first time to eat a pizza. Sister wange ng'agira sister wange nga ngamba ayambadde ngatte ennungi nti ye ali mu mmotoka nti yabakudropinze tota sister wo munyumizaako era omugamba nti ono yakukomyawo yaweza yakukomyawo bonna era bagamba nga ye yabakomyawo naye nga sagala mbuulirira tupulaninga date ey'okubiri ng'era still atuma emmotoka ng'enkima Shirini tebankimangako mu mmotoka. Oli muntu wa boda? Ndi muntu wa taxi. Atuuka e Kampala nga tugenda Wandege waliwo hotel eri awo nga ngulira emmere. Nali simitingangako mwami nangulira mmere nangulira nentumya kyenjagala. Nga tumaliriza nga ngamba tugende olabeko ewange. Still that man. Atugende ewuwe. That is after how long? Meetups nga mwezi ne first date, second date tewayita nnako. Tewayita nnako. Tugambe difference ya nnako bbiri. Nga ntwala ewuwe, ennyumba teyalimu kye yalimu, yalimu kitanda na TV wansi. Bwe ntunuulira kati yali yeeyiiya. He brought a picture nti ayina emmotoka nti he can afford a luxurious life. Bwe natuuka ewaka nafuna disappointment. Naye nagamba nedda. Asita sente andazeeko ku ssente. The man attempted to rape me. That day? Yes. That day, the following day, Reba introducing a lockdown. He wanted me to sleep over. So, nayagala okunrepinga. Ne mugamba, naye mazima ddala emyaka gyange nga bw'ondaba bakozi. Gwe mwennyini oŋŋamba nkyali muto. Okola ki ekintu ekifaanagana bwe kityo? Nga Gaya, like, agezaako buli kimu cause he tried even
nekigaana. Did you tell your mom tolina gwogenda okulaba? Nga sirina gwe ngamba ne bwe nava ewaka sirina gwe nasiibula. Otyo? Nasiibulako by the way my best friend namugamba I'm going to see this man. Ng'emboozi yonna nagibateereddewo bangulidde pizza 2 tugenze ku Victoria Hotel twatuulanga awo ku gundi ku pool. Ng'ebyo byonna ndaba bipya mu bulamu bwange okiwulira n'omulimu nga nasuddewo dda ogwa supermarket. Ngamba Mukama Katonda ate kiki kino ekinguddeko ng'olwo mulimu mu mutwe simanyi nti bw'okyalira omwami atandika mpulira ebbugumu ntandika njagala kunaabako yaŋŋamba va wansi otuule ku kitanda wansi wakunyiga okiwulira ffe waffe entebe tuzifunye kati nga nkuze twagenda okuva 40 nga tulina kitanda na mufaliso ntudde senior 1 ntudde ne senior 4 mu nyumba yaffe temubeeranga mu ntebe ne TV nze yakeera ku makya neŋŋamba kanjigule. Era ne mama wange si muntu wa TV kuba tumaze emyaka mingi nga tetulaba TV okiwulira. So guy he tried to rape me. So nangamba you can sleep over. Ne mugamba nedda nga ntandise okubeera nfuna na stress. I don't sibimanyi ate bya force. Ziweze essaawa emu ng'angamba omanyi obudde bugenze leka nkubire omuntu ajja akikime tukole ki tuguze ewaka nga n'emmotoka eyo yennyini nti okugikola ki okugituulamu neŋŋamba sirina ssente. Kati wakola otya okwera nako okumulemesa okukurepinga? Nali nyambadde empale nga ngisibye omanyi buno bode suit ng'okanyigire wansi kati kamulema okuta tenagaana. Nenga amaanyi ogayina mukazi watwagalwa. Wano ogafuna. Ekintu nga tokimanyi ogafuna nagafuna. So ng'angamba sigenda kwekyangirako ono omusajja wabula kantuule mu mmotoka naye bwe bagezaako bba bombi okunkola ekintu nja kufunako gwe nteekako olubale. Good thing nensangamu omuwala neŋŋuma ne banfuga paka ewa entebe naye bwe natuuka entebe sirina gwe nagamba. Not even your sister? Yes, nebaka bwebasi stressing enkubye. Neŋŋamba first thing in the morning ngenda ku blocking omwami ono. Nogenda ku police? Saakikola mazima. Saayina gwe nagamba okumpa ku magezi. Saa blockinga mwami. Ne tugwa mu lockdown. Bwe twagwa mu lockdown ne bamustopping okukola. Bwe bamustopping okukola kate n'atandika okundaga he's sorry okukola ekyo kye yakola but he still wants me back in his life. Okitegeera. So convincing for like 2 days ne tuddawo bulungi nnyo n'angamba ngenda kujja ku Entebbe Road tubeere ffenna. Ekyokubeera ffenna nasaasoka kikkiririzaamu. Yali abeera eyo waggulu. Wano nga bwe tukkiriridde wano. Yes, naye oyambukirawo waggulu ennyumba weeziri awo. So yasenguka kiro jjukira nga tugudde mu lockdown yasenguka kiro n'apangisa side za wano era kulweza. So naŋŋamba ayagala tubeere ffenna nembinyumizaamuko muto wa mama wange naŋŋamba sooka omugamba akole ki omukolo akyali. Ne mugamba naŋŋamba okyali mwana muto bajja kunsiba. Ne mugamba nze mama wange nja kwogera naye olwo sirina kitiibwa kye muwala kuba talina ssente. Nga gayi tubeerawo mu lockdown talina ssente ze yali ampa ziri awo z'amaanyi ng'olwo addiddeyo ddala ali mu kuŋŋamba Shirini njagala lockdown eveewo ntandika okukola nkulabirire obeere mukyala wange. Lwafunyeyo akasente n'ansindikira transport olwo nno nga batadde taxi zitambule nga ngenda mu katale ku ssente zange nengula ekikopo nengula essowaani ku myaka egyo. Naye nga gwe ki ekyasinga okukuba omwami ono okumukkiriza n'okukuwasa? Like to fall in love with him because abaana emyaka egyo baba baagala nnyo ssente. Yandaga life ey'okubeera ng'asobola okunspendingirako ssente. Okitegeera? Because out ze yantwalanga mu twagenda ku Ke Hotel nangulira swimming costume yali ey'emitwalo 15. Anvugira mu mmotoka ajja nandroping ewaka nga ndi mu mmotoka nekiyoka kisasamaza abaneiba. Baneiba ne bagamba mama ono omuwala we alina omulamwa ng'ebyo bye njagala.
so nga mpise akuwadde transport ogenza oguze flaska mu busente obubwo tamanyi gy'obujje n'obuleeta ate n'ojja n'ofumba nenkola buli mulimu lwakuba ennyumba yali nkalu noyoza amasuuka naleeta ndiko ne blanket eyange gye nalinguza gye bagimpanga birthday gift twebikke olwoyingidde obufumbo yes nga tobwa obufumbo bwakujja nti nzize ku makya nzirayo olwaggulu nentuuka ku ekiseera nga nsulayo nga nkeera ku makya te bwenkeera mama mba simugambye nakugana n'okuyingira mu nnyumba okitegeera so kati mukama n'atuyamba lockdown ne tugivaamu ne bakkiriza abantu okuddamu okugulawo amaduuka biki so kati Gayi n'addamu n'asaba gye yali akolera ne bamuwa kati wano nga wala okudda e Kampala kozi yali akolera awo nga Wandegeya nangamba Shireen you're my first priority ng'olwo nno ebintu abinjigiriza system ey'abakulu aginyingizizza nga buli kimu nkimanyi nti if I meet him kino kyekirina okukolebwa n'atandika okukola cause yalina kitanda na TV kyokka we yatandika okukola in like 1 month nangamba ngenda kugula bintu bya mu nnyumba we yagenda n'afuna ennyumba e Kampala cause yagifuna mpererwe n'agula emmeeza n'agula entebe n'agula TV stand like ennyumba ye netandika okulaba kangeeki yafuna double room so nga ngamba nti jangu olabe ewaka ewakayo tukoze eki wetufunye nagenda okusanga nga waliyo entebe ng'ennyumba erabika na bulungi ate yazeemu n'akola ate n'apangisa n'ennyumba erabika obulungi muli mu hiita mulimu effumbiro munda nentandika obufumbo bwa weekend ng'olwo nno maama yakkiriza yayogera n'akoowa nga lwoba okomyewo omusanga mu nsonda nga yeekiise amaziga naye nga njagala okumanya towulira siwulira Gayi ng'akola for like more like 6 months ng'era mama naye tumupromisinga nti wemba nkomyewo akuwaayo eky'ekkumi mama n'omugamba yadde onyiize naye 10 liibyo lero tutwaliriza wiiki so bwe yakola like 6 months nangamba nga bwe nalina kugamba nti you're my first priority tunoonye edduuka tubeerezeemu business yo gy'oyagala eya makeup maze omuga nti alakola makeup yes awo mugambye maze okukola makeup ng'obimanyi yes nali mmanyi makeup ow'ebiseera ebyo so nesooka ne mugamba naye tetwandipapye kukola business oba nsooka enzireyo nsome ebintu ebimu mbiyige nangamba ng'olwo n'ekigendererwa kye ayagala nkole business muyingirize ssente naye ali mu kumpa excitement nti agenda kunkolera business bwe tumala okukola business njiyiribye ngenze mu kibuga ntebe nzifunye biki nangamba kati olina okufuna abakozi b'enjala stress eyo y'okubeera ng'onoonya abakozi nga tutuuka wayiseewo ndeera n'ebbanga n'afuna emmotoka so kati wali yalinga apangisa mamotoka ne gankima ngende nkola obufumbo bwa weekend naye ekintu ekyo tekyasanyusanga yalinanga ssente otyo zo yazinteekangamu mama nga yagamba ki mukazi wattu mama nga ngamba olowooza toyanguye topapye n'ekisooka kye yambuuza kye nabuusa amaaso nangamba omwami oyo alina emyaka emeka omwami oyo saawa zino ndowooza aweza emyaka 35 tulina age difference ey'emyaka nga 13 yasooka mama yaŋŋamba Gayi oyo ayinza okuba nga alina dimandi ey'okumusaba omukyala oba nga alina ebigendererwa bye nga ye omuntu cause tell me why teyawasa ku kyalo kye talina bantu gwakuze naye nti yono crash we naye ovuddeyo eri kyebando oba kyaddondowa ozze okwanya client wammwe entebe gwalabyemu akasana so mama yabikugamba wabibuusa mu maaso nagamba ndi ku bizinesi bantambulira mu mmotoka lwaba tasobodde kumpiikinga uba yenkima okiwulire ate uba akuteerako ssente nti $15,000 okitegeera lwakuba sinapu ezo nali sizimanye ebyo ebiseera nti ku sinapinga $15,000 nziwaze wa uba ticket agent nga kampani ye oba nga akolera baali bamukozesa
So mutandise business ya saloon. Tutandise business ya saloon, tugitambuzizza bakozi batutawaanyiza banstressinze tutuuka ngamba business eyo ngitunda. Ne mugamba kati business eyo ngitunda nga bwe sirinamu ssente nga bwe nagiyimiriramu nengi before kugitunda ng'eri mu myezi ng'ena. Na mama wange yanteeka ku kazito naŋŋamba sengaawo abantu abasinga bajja kuŋŋamba nti nkutadde mu bufumbo nga tebamanyi. Kyemali nange n'okubuuza kati So mugamba omukulu kino bwekiti mama wange kyantadde ku kazito nti kyayagala. Okumanya nti ebintu by'amangu bitomeza. That guy yaŋŋamba go see your senga tomorrow. Tomorrow is what? Tomorrow is Saturday. Go see your senga tomorrow. A Sunday mumbuulire ssaawa ze mwagala okundaba. Yali akwagala. He was ready to do anything for you. Nga ngenda ngamba senga wange agamba no tukiwe weeks eza. Lwaki? Tusooke tukirowoozeeko koze emyaka gyali mito. Senga wange naŋŋamba bayinza nange okunsiba. I will show you my picture when nali nfaanana. Olongo olina emyaka emeka awo? I think cause banzaala 2003. So kati mba ndi mu myaka ngaawo emeka. Mwaka ki ogwo? It was omukolo gwaliko 2022. 2022? Yeah, 2022, but I think I saw that man 2021. Ali okyali muto. So naye obeera 2021 obanga agenda okuweza 18? Cause emikolo kyemmanyi emikolo we gyawereranga mpeza emyaka 17. Kwa obanga 2003 babanga 2021. So nga tutuula mu mikolo tutuula senga wange ngamba are you ready? Ngamba naye nga ngera bwakubuulirira naye ng'omudivertinga ku gwe kyokola kyoyagala. Bwakugamba nti linda mukko yaŋŋamba Shireen bwe mumala okukyala sooka olindeko okugenda ew'omwami. Ne mugamba senga business ogiraba watogiraba. Oli alina entebe zesaakuliramu. Senga emmotoka ogiraba oba togiraba. Nenzigyayo essimu ne ntandika okumulaga ya sinaapu zembeera. Okiwulira? Ntambulira mu mmotoka. Ne mugamba buuza mama sente ze musindikira. Mukazi wattu nga talina nakyasobola kukola ki. Ate ne muteekako embeera nti tewali asobola kumpa sente ezo okuggyako ani. No. So ne mugamba kati senga nze kino kyenjagala. Ate agenda kujja n'okukyala. Akuweesa ekitiibwa. Abasinga bafumbirwa nga tebakyadde na kukyala. Senga wange ne bimusobera naye naŋŋamba tugendeko mu bataata bo. Ne tugendayo. Tebakikkiriziganya nakyo naye nabadivertinga ku kintu kyenkola. Ye daddy yennyini the main daddy we wamugamba. Mukwano nga n'essimu bw'aginkubira sigikwata. Atandikira nkusomesezza nkujje Fort. Kati nyinza omuli mu mutima okugamba kati bw'oba onsomeseza n'onzigye 40 ye gwandiisa buli lunaku. Mpulira. Nga ngamba okubimugamba at least kisimu ye kangi blocking. Nga ne senga tukola emikolo tugimaliriza wabaawo agamba daddy nti omwana bamwanjudde. Omukolo gwali gw'amaanyi. Omwana bamwanjudde. Daddy ankubira essimu nga ndi mu moodu za bugole. Ngamba Shireen mwakoze emikolo? Nti ye daddy ani yakukkiriza okukola emikolo? Kye nakugamba okujja South Africa okole kyo wakiconsidering otya? Ne mugamba daddy nge sigenda sigwagenda okumpasa. Ogamba taata wo? Omwana otyo? Nolwaki omugamba bw'otyo? Nga ndaba omusajja alina gy'antwala. Ng'olwo nampangisiza full house Namasuba. Muvuddeyo wali? Nga nziggyeyo ewaka. Bwe twamaliriza emikolo bwekiti buli omu yagezaako okuŋŋamba togenda nenzirika. Byaddala nga weekoza? Nga neekoza. Ne bantwala n'ekisubi mu ddwaliro nga neekoza naye nga njagala kubeera na musajja. Ompangudde. Senga wange n'atya yabagambirawo omwana mumuleke akole ky'ayagala. Kolo lwennyini nasula na mwami. Omwami ng'akugamba biki ebyo byasinga okubanga n'abantu tokyala kulyako n'omu? Omusajja alina ssente tayogera bigambo bingi.
gwasalawo kyokola ki kyokola Daddy nankubira mu biseera by'obugole nga ne lashes zikoma eri ne ngamba kati laba ono. Namugamba Daddy nze nkya genda kukola. sikwagenda okumpasa Sigwagenda okumpasa. Daddy wange n'ajjako essimu tetwaddamu kwogera paka nga nnobye ew'omusajja. Nanoba ndowooza mu myezi ng'esatu oba ebiri. Ennamasuba n'ennoba. Nga ayalina gwe best friend we gwe baali beekubiranga amasimu. N'amugamba wano wannuma ne banyumya okumala ebbanga eddene nga mu kisenge. Muwala. So kwena batuzeeko ali emabega akupangisiza kati ennyumba akujeeyo wakamaze okukyala. Ye wamunyumizanga bino byonna bye bagamba eno yagambanga ki? Nga sibimugamba anyige. Pepe omuprotectinga. Ayinza okukugamba wuliriza abazadde bo kye bakugamba. Sigalayo. Ate nagwe ave kutemba. Tuyinza okufuna ekibi kyonna nga abazadde bo tebakikkiriza. Nze mugamba ebyo aŋŋambye mukwano sooka oddeyo soke tukola abazadde kye bakkiriza kye bagamba. Olwo ayiwaka akuba amasimu best friend amukubira amasimu. Best friend amukuba amasimu abeera ku masimu mu ddiiro abeera ku laptop mu kisenge ajjayo ku makya koze ennyumba yali ya bisenge bibiri erimu olukuubo erimu eddiiro eppanvu bwe riti. Ajja ku ssaawa 12 kufuna ngoye ezimutwala ku mulimu. Damutuwulire? Asula mu ddiiro paka ku makya mu kisenge ajja mu ssaawa 12 ng'agenda kwambala ngoye ng'avudde ne mu kinaabiro agenda kwambala ngoye ezimutwala wa ku mulimu. Lwaki ng'asula mu ddiiro? Ne mubuuza ki ekikusuza mu ddiiro. Onkooye ng'olwa nnyingiza sisitimu ey'ebintu biri ate atandise okugidinaayinga. Ate nga gw'otandise okumanyira. Shiya. Namugamba omanyi ku bibiri eddiiro nange ojja kulondawo ekintu ekyo. Kino. Oli omusajja tabuulirirwa, tagambwako, tebamuteeseza, tebamubu. Ne mu myezi 3 nga mwayanguwa kuva mu bugole. Buli omu yeewuunya. Kati ate raba wemmala okunoba nanobera wa kojja wange nsitudde buli kimu buli keesi. Anko ani Daddy wange nkeera ankubira ngamba mwana wange omutima gukunnumidde oli bulungi. Yankubira nkaaba. Nga mugamba Daddy nvuddeyo. I respect that man. Teyasooka kunjajingirawo yaŋŋamba kiki. Nangamba obusonga butono nnyo obwo tebwandikoze ki tebwandikuggyeeyo. Ngeno omwami akubidde abantu b'ewaka ng'abagambye nze oli tutadde tetukyali ffenna. Teyakwegayirirako wadde? Negayireko ki? Wakola ki? Yankoze Otabadde eki? mulaava ennyingi oteekwa olina kiwakola n'abasobola okubanga omukwano gufudde in 3 months. Yakubira abantu n'abagamba Shireen agenze si kyamuvunaanyizibwako. Kati nronze mu masimu agaali gankubirwa nakwata ya taata wange yekka. So later sister wange ankubira aŋŋamba tukwagala waka speed. Ng'olwo nno ssenga munayo emikolo twakagivaamu ayagala tukole ki? Oli omwami tewali lwe baali bamuyiseeko ewaffe tuteese tuddewo either ensobi yange oba ye n'abikkiriza. Tabikkiriza. Era batutabaganya ku masimu ne bamugamba kati agonze genda omukime. Najja nankima nali nnobye n'omukozi. Nno naawe omukozi wajja naye. Mulekere omwami wange. Ate nno yali aŋŋambye omukozi muleke. Kati omukozi oleeta waakyawa kati olina mwana tokola yo home omukozi waaki? Natuuka ne mugamba engeri gy'okeera nange gye nkeera. Twetaaga omuntu atufumbira ekyeggulo, omuntu ayoza engoye, omuntu alabirira ewaka. N'agamba muleete. Mwokeera kukola ki? Nga nkeera kunabagenda ku saaluuni. Mpozi mwina saaluuni? Nga nkomawo leeti ate ye muntu ayagala nnyo emmere Muganda nti ayagala okulya ekyeggulo. So kati ne mugamba nnyinza obutafuna budde jjukira nva kubayita ate ŋŋende Namasuba takisi zirwawo kati emmere ebege tagenda kukola ki? Nga ye ng'ava ku mulimu ssaawa mmeka? Yali nga ajja 3. Nga yasooka awaka?
ebiseera ebimu yalinga nsookawo kuba kuye yalina emmotoka nga nsookawo ngera lwaba nsoosewa ngamba linnya piki okuva eyo gy'oli oyanguwa ompa ebisumuluzo so kati ekyo ne twagala okijjawo nti ewaka wabeerewo omuntu nti buli azisaawa zayagala wabeera waki afuna access so kakati wano atandika okusula mu ddiiro omukozi ye asulawa ng'asula mu kisenge kye omukozi yalina ekisenge kye baba tabaganya akukima ankima nawe okulubana n'omukozi wange nga tuyingira emmotoka nga tudda mu bufumbo kati n'olwo obufumbo natyamuko tebanneegayirira tebaŋŋamba mukwano togenda nennyongeramu amaanyi n'enfumba so kati awo oyongeramu amaanyi kiki wasinga okwongeramu amaanyi mukwano nga nkeera nnyo nfumba nkeera kumakya kufukamira mpulira laavu yeeyongeramu mu full swing omukozi yakola ki omukozi munnange nga ndeetera buntuntu kwoza ngoye simukkiriza kusemberera mwami oyize njize kati oba otakwegayirira bwandaga nti munnange nsobola okugenda mu ddakiika emu bbiri otyo era nesenga yakuba essimu nampita nambuulirira navaayo mugambye senga obufumbo tugenda kubukuuma tonswaza sigenda kuswaza senga olwo ng'akwadde magezi ky'okukuuma obufumbo ngamba okunoba si ye solution era senga okunoba si ye solution bwe mba mulina ebizibu ebatawaanya kkiriza weetonde oba naye abasajja abamu tebatobola kwetonda naye gwe bw'abanga yali mu nsobi gwe kola ki weetonde ate nga gwe tobikkiririzaamu ebyo nga nkyali muto ng'ebimu ŋŋamba atajja kukikola ekyo tajja kusula mu ddiiro wano ewange ewuwe wapangisa sijja kumuwa mmere n'agaana kugirya olina okumbulira lwaki tagiridde ngifumbye nfukamidde n'engikuwa lwaki togiridde ebyo byo nga saagala mutegekedde amazzi mu kinaabiro muteereddeko hiita tanaabye nga mugambye yanaabye ddewa mudda mu bufumbo paati 2 tudda mu bufumbo paati 2 nfumba ng'aŋŋamba ssente nga zeeyongedde ezaali mu times 2 zifuuse times 6 twalinawo Fielder, Subaru, Rawum kuzonna eriwo eyiyo tekwali yange ng'aŋŋamba njagala kuvaayo eno gye bankozesa njagala kukola bizinensi yanteeka mu kifaananyi ekigamba nti saluuni yange naye bwe yali agitunda saalyako yadde ekya mwalimu ka sekishoni ak'enviiri pati sente zaali zaako zaali zange ne mugamba totunda biviiri tunda saluuni naŋŋamba nedda bengenda okuguza bagambye bagala byonna buli kimu ekirimu bakyagala ne ndowooza nti bw'anaaba atunze ajja kunkwatira $50 oba akakadde kamu aŋŋambe nti kaakano naye era nga nze nagamba ndi understanding wife kasita agambye tugenda kukola bigger business n'agitunda nga tuli ku butakkaanya obw'okuba nga tatunze enviiri zange naye azitunze neŋŋamba anyway nedda asagenda kumpa a bigger thing idea ya supermarket yekola ki ejja ebiseera ebyo baali tebakkiriza era mamotoka naye nga ye awaganya n'akola ki n'agenda ng'afuna ekifo ku Mawanda Road it's about 3M or 3 point rent ndowooza ebyo ebizimbe bapangisa oba like bupaati bwe buti kati ndowooza bagenda babala paati kisinziira paati gy'oba okola ki gy'oba ogenda okutwala gy'oba oyagala kati ng'akifuna n'afuna n'ekirala nga kiri eyo kammoki eyo wansi ku Church Road ne mugamba let's attract class tufune kino yadde it is expensive let's take the faith nti tujja kukikola era still we made it nga nsalawo ekifo nga buli kimu nze asalawo tasobola kukola kintu nga taŋŋambye shwini kozi nali nga sitambula naye nga alina omwami gwe yali atambula naye ng'amugamba leka twogere mukononaani ne tulonda ekifo ne tukisasula obuzibu bwe bwajjira nti bambi sente ezisinga yazisasulamu renti nti amasa gali tegayina sente za kugagula
N'agamba olowooza bwe tuneewola tunaasasula. Ne mugamba gwe nga gw'owulira muli oli musasuzi nti ye ndi kikole. Lwaki okimubuuza? Waliwo abantu abatasasula. Mbadde manyi osinza kugira emitwalo gy'ataano. Waliwo abantu abatasasula. Okay. Ng'afuna omuntu ndooza ng'amuwaayo ssente ng'atundako ne kuzimweza emmotoka nga tufuna ssente. Obudde obwo nasulako ne miliyoni 10 wansi w'ekitanda kyange. By the way, nalina oyo omwami nga aside nga sirowooza nnyo ku ssente z'alina nga ndaba n'ebintu ebimu bya bulijjo. Nze natuuka okubeera n'emmotoka ewaka kya bulijjo. Nze okubeera n'emitwalo 5 mu nsawo nga tekizina kye zikola nga mama already yalidde rent namusasudde kya bulijjo. Nga wabimanyiira? Nabimanyiira. Mama olwo ne mugulira seeti y'entebe ne ngiteeka ewaka. Basically obulamu bwasuubira bwa butambula nga bwe bubala. Yeah. Okay. Mami ne ndyoka mujja mu twali tusula mu single room ne muteeka mu double room self contained. Mpulira. Ng'ate mama wange ayagala nnyo obutaala nga bwe mba ndeese entebe tulina okuzibayisako banneiba abatuvuma. Bazirabe. TV n'enjigula ku kisenge neeruma. Ne mugulira buli kimu kyayagala kwotadde ne shopping y'engoye. Webale buterabira mama. Nga mwami wamala okutunda ebintu by'atunze nga ssente zibeerawo ng'agenda agula amasa nga tugateeka kati process ey'okugula amasa okuteeka ebintu mu dduuka ngibeeramu nnyo. Process y'okusuubula ngibeeramu nnyo kuba ninayo ne idea eri nti nakolako nga mu supermarket. So kati ebintu ebimu nali mbikola ki mbitegeera kati nga asooka nambuuza then kati nalina mukwano gwange nga naye manager wa supermarket. So kanange mwebuuzako nga nze mulaga ndi muki ndi mugezi. Mukwano gwo byagamba? Byeŋŋamba nze byogedde. Kati ne muteeka mu position nti talina kukola kintu kyonna nga takoze eki nga sitegedde. Nga tugenda amasa tuganoonya nga tugenda eyo is it industrial area nga tufuna abakeshwala jjukira ne bano babayita batya aba fresh diary biki ebyo byonna suppliers nga bonna tufune ennamba zaabwe nga nze manager nze director nze supervisor nze manager wa flow nze cashier nze purchasinga nze receivinga ne tutuuka ne balansinga ngo tetebyakumenyanga nkujjira ne tutuuka kati mwayo process twalinga tubikola nga akyaliyo gye yali akola ki gyakola mu ticketing yali akolera so ne tutuuka kwaga amakula gonna nga tuli fembi. Twewasizza abazadde already batuwadde emikisa gyabwe. Okoze introduction? No, okukyala kwali kunene my dear. Okay. So nga tufuna amasa abasupplier biki nga tutandika okuyingiza ebintu. So ekintu kya system saakirimu nnyo system abino like computer biki ng'agenda abireeta omulundi gumu abiteekaawo ng'afuna omuntu asobola okunsomesa system then nze nsomesa abakozi. So kati mweyo process angamba Shirini emirimu nga mingi ng'ate akyali eri nze asigala mu dduuka nzekka mu supermarket n'abawala besimanyi n'abasajja besimanyi. Olabye abafuna abo abakozi? Twafuna ba agent abatunoonyeza abakozi. Okitegeera? So kati abaforwardinze nnamba nga bayogera nange madamu baŋŋambye oyagala abakozi bwe bati ne bwe bati ko nze leeta emyaka bwe giti ne bwe giti abaami sibaagala kati ntuuse kati abaami nkola ki simbaagala. Ng'aŋŋamba ninayo sisita wange mu kyalo asobola okukuyamba kamugamba ekyo kirungi nnyo muleete bimmenya. Olwani asuggestinga? Omwami wo? Yeah. Okay. Namugamba bimmenya nfa nyamba kozi sobola kubeera ku ttiiru ate nzire ku baana musiimula amasa ate bw'osuubula supply aleese ekintu ayagala ku introducing ekintu mu maaso gange nti kino kigenda ttambula ate nze alina okutunda tesobola kuwa abantu be tutamanyi batuule mu ssente kozi ffe olwaggulawo business lw'okutandikirawo okukola. Ng'agenda mu kyalo ng'aleeta omuwala anyinza obutamwogera linnya. Omwana teyanfukira akayinja mu ngatto. Mulamu? Anti agambye muganda we. Ekisa omulamu we yakufuukira akayinja. Yasooka n'aŋŋamba bino ebintu obisookeddemu wano.
oli mubbi njagala kunoonyeza muganda wange mwami mukyala ali capable okutuula mu bino ebintu ekisookera ddala n'ekiyimiriro kyo olinga alina siriimu okiwulira ava ku kyokugamba nze bw'ati guno omubiri gwo ndaba si gwe nali nagwo nga ndi n'omwami oyo ng'ofunye luvannyuma myaka 3 nga tumaze okwawukana. Oli munene oli mutini? Ndi mutini. Wali munene? Nali mutini. Ngamba kati oli munene oli mutini? Ndi munene. Nalina kilozi oba zaali 39. Nalina kilo 39. Wow. Kati bwe yantunuuliranga nga bambi nze ne bwe nali nyambala olugoye bwe olulaba nti lukuttemu naye nga ninga kati k'ekibiriti bwe nti. Kati bwe yandabanga n'agamba kana akantu tekasaana kuba yaŋŋambanga njagala nfune best friend wange we tunaalya bulungi ebintu bya muganda wange. Laba bwagenda n'abondinga n'akawala ke twali tuwadde omulimu. So kwendeko ono omwala olwamuletawo yakutandikirawo? You didn't even bond on it? Ng'omuntu ataakwagalirawo bino bye bagamba nti olina olutwe. Yeah. Omuwala yanstressinga ate nga nti ogamba omwami. Oba wayagala omulaga nti gwe boss? Nedda. Nali obwo budde sibulina. Okiwulira? Lwakubiri nali ngenda mu kikuubo. Okiwulira? Ku receivinga buli kumakya na lwaggulo. Ng'ate sirina budde bunyumya naye. Bwe nuba tufune obudde nti nga kiro tudda waka. Ate mukamba bugambi nsobi ze yasibye ng'akola ki? Ng'akola. Kozi yayimiriranga mu dduuka n'akwata video n'abagamba mumanyi oba temumanyi. Lino edduuka lya baaba wange. Mulowooza sama mumanyi nnyo kati wano ndiwa? Kati ebyo bye yalinga ono omuwala yabiteekayo ndowooza yali yakoppa kwoyo omuwala. Osyo? Ng'omugamba ebintu ebyo biscaringa baki? Bakasitoma. Waki wagambanga mwami ekifo ky'okumugamba yekenya? Natya. Nangamba ayinza okuŋŋamba nange naakamuleeta temutandise kuyomba by'abawala. Yannyigiriza n'atandika okuteekawo oyo omuwala abeere mukazi w'oyo omwami neŋŋamba awanywa waawo. Senga wange teyangoba, nina emikwano. Bakeera ku makya, yagenda okeera ku makya nga mu nnyumba siriimu. Ono byera? Obuuza. Kati onobedde ki? Muwala. Wataleese waka? Omusajja gatakuvumyeko nti akukubye nti akoze ki? Nze simanyi kyantikkanga. Omwami ono era okwogera n'omuwala nti oba wabasanko nga bawogera oba wasanko mu masimu oba anything so kye kyakudde? Omuwala gwe baali bapangira omwami yatandika okwambala obuntu obwetippye nga ye boda aginsinga nga n'amaanyi agansinga ate ng'alina sapooti ya sisita tewali eyali takimanyi mu supermarket nti ye muganda wa boss. Okitegeera kati mu confusion eyo yonna nze nga bantadde wansi nakeera ku makya kugenda awo omwami n'abuguutana n'agamba oli omuwala yamanyi bizinensi kati bw'agisuulawo tugenda kukola tya brother we n'ankubira ne tutereeza n'enkoma neŋŋamba ngenda ne bodyguard nze kati luno nga nno sinaba nabanyumiza nti omuwala yabadde akoze eki nasitula sisita wange gwe twakomawo naye. Naye Sherine naawe omusajja tanakwana muwala oli omuwala talina kyakoze kati aliwo ssaawa zino yali mukozi golowooza yamutwala atya ng'ate nange nalinga wendi waliwo omuntu asikiriza omwami wo oba akola ebintu n'ogamba mazima ddala bamututte dda azawe. Okitegeera? Nagamba bwe mba ndi wakomawo kanfune bodyguard. Oti omukomyewo. Twakomawo munyumiza kino yagenda omulimu agumanyi. Ne muwerawo omulimu. Bwe twagenda enkeera okukola twagenda ne sister wange n'amugambirawo kati nnyabo. Omukwateko bodde yino. Ate sister wange alina ekifuba kino. Awo omuwala n'atyamu n'agamba bannange simanyi kyakukola n'alyoka n'atuvuma oli n'amugamba gwe vuma naye ke naakukwatako kukuba. Tojja mugoba gwe boss. Ate nze yamuleeta nkere ku macyango oba muganda wa omwami. N'ngamba omuwala oli ayambala obumutipa. Kati omuwala njagala okumugoba ng'omwami aŋŋamba abakozi batubuze ate be tulina abalinga nga abawangaddewo bagobe singa ninga ng'agamba oba naye oba ddiru bagimuyingizaamu ate nga ye talina budde bunnyonnyola. Kola ky'oyagala
obanga olaba kumazeeko emirembe oba oyogera mugobe naye abakozi abangala tebaliiyo. Ekikulu naawe ogenda ne weekambwaza ne baŋŋamba mbu kati wayombye. Mazima ddala omuwala ayinza okkeera ku makya mukedde ebintu biri mu kkubo atudde ali ku ssimu. Lwaki simukambuwalira? Okiwulire ng'ate complaints zigenda tuukira wange ate oli adde mwayombesa ani gwe. Okitegeera mwe atandise okukolera ddala ebintu ebiraga nti munnange alina ki. Paka lumu sita wange yagamba kannyonnyola omwami ate n'amukwatako ne mu kamera nga yeekolerakola ebintu ebitakola ki ebitategeerekeka. So kati omuwala n'atambula ne tumutta bwe tuti. So ne tubeerawo ne sisita wange ne tukola ne tufunamu neera obutakkaanya obulala n'omwami ng'obutakkaanya obwo nga nkoze enkooya ennyo njagala kutandika kusasulibwa. Sisita wange gwe naleeta asasula afuna omusaala. Abawala abenkozesa bafuna omusaala naye nze Shirini sikola ki? Sente zammwe sifuna musaala. Ne mugamba abawala abo bawe emitwalo 3 nze mpa emitwalo 5 ng'ebintu byonna ebiri mu dduuka mu system ndi fridge ngambye ebeereko eri ensonda nze designer nze kakola ki njoba baleese bimuli biki bigenda wano nga buli kimu nze akola ki zambanyi. Ne mugamba batandika okunsasula mbadde nsaba busabe. Nangamba naye kati business yiyo supermarket yiyo kati gwe ate nga ye munnattu ye yeesasula. Nangamba nti neesasudde ne receipt book nenjiwandiika nti gundi ne gundi atutte miliyoni 3 ziizino. Kati gwe weesasula ng'otya bw'ofunayo olugoye ne weegulirayo awo weesasuliranga? Nza ku kameeza kwe nafunanga ezaali zindabirira ne maama wange. Mpozi ne sisita wange ng'afunye omusaala. Byatuuka ne bintama nga sifuna musaala. Ne mugamba yo supermarket eri mu mannya go? Nedda sinyaga. So nga mugamba nsaba kunsasula nange nangamba emitwalo 5 mangi nga ye asobola okwewa miliyoni 3. We nkugambidde wali ffe we twaggulirawo twatandikirawo. Okiwulira? Kyo ne kigaana ne tutulako ne brother we n'amugamba musasulire ennyumba ey'okusulamu talinnya booda talina kyamaanyi nnyo kye yeetaaga na musaala. Brother we n'amugamba bw'otyo bw'ogambye nange ne nkituuka ne ngamba kankikole ki kankite ne ngamba kansooke ngende alabe omugaso gwange ku supermarket. N'onoba ogwokuna? Nagamba Daphne situka tugende. Daphne omutwala omukozi anti muganda wange mukulu wange namugamba nze boosi we ne tugenda ne tetumulekera oli omuwala ate omu yekka. Nagamba komawo nja kuwa omusaala tho yalimba teyampa. Kati mu kukomawo eyo gundi bwe byamuconfusing ennyo n'alanga nnyo ne bamuleetera abakozi kati ono madamu aliwo kati mwe yajjira. Olwo lw'oluboozi lulala. Ntuuka nga bansuubiza okumpa emitwalo gyange 5 nga pulanningidde nga ngamba kati tetusobola kuwa mirimu nga gwe ground manager tokola ki tumanyi by interviewing yogera nabo olabe anaasobola okukola n'atasobola kukola kuza abaana bajja tebawangaalawo. Nagulira 40 olutooro ndumanyi. Omuwala yajja tamanyi Luganda. Bwe yajja n'ambuuza mu lutooro ngamba awo najja kunyanguyiza emirimu n'abalala 2. Ne tukola. So time neetuuka ng'omuwala ndowooza bamazeewo weeks nga 3 bw'atunuulira omwami ye magula bw'ati namala n'angamba nti yabannange ebbaawo bannaye buli lwemulaba omutima gumubawe guti pa. Ne mugamba nnyabo togamba nti ogenda kukinkola ng'olwo kasitoma n'ayingirawo n'omulala n'ayingirawo nga sifuna budde bumugamba nti munnange ekyo kyoliko kikyamu. Ng'olwo no sisita wange yabeeranga n'ebifaananyi buli gwalaba afuuse mukwano gwange ng'amulaga ebifaananyi byaki by'emikolo nga tewali akola mu supermarket omwo nga talabangako ku kifaananyi kyange eky'omukolo. Abaana babitya otyo.
nekituuka obudde kati olwo omwami ku eri gye baali bamukozesa avuddeyo akoze ka small office ke mu supermarket ng'omuwala ava mu maaso g'omwami kati tugambe nti amasa gali wano ka office kali wano awe wali biscuit tavaawo yakula atya nyashi kweri akusinga obunene nyashi nze kati polimba lubaawo kati gwe lwaki omutima gwatya nnyo ng'omulaba ali bw'atyo why did you suspect her omanyi nti bano abaami sometimes it's not beauty it's not how you look it's kiri ku ggwe omulaga oyagala ki okimanyi nti nga nakedde ku makya ne ŋŋamba njagala omwami oyo nsobola okumufuna naye nga n'omwami akkiriza yes so oyo muwala yeetega omwami for a very long time bwe nagezaako gamba nti omuwala tumugobe ng'omwami agaana so kati ntandika nti omutunuzaamu ekintu ekyo kuba natuuka nga section y'okugamba nti ngobe nga mbeera bize nnyo sibulina nga bwe bankugambye tambula kuba namugamba nga tambula ogende omuwala ng'akomawo ate lwaba akomyewo n'akola bulungi nnyo ate oli yabeerangawo ffenna twabeerangawo ffenna 24/7 nga bambi alaba akola ki bulungi n'atula n'aŋŋamba naye shibini omuwala oyo lwaki oyagala mugobe nze nga ndi muntu mukulu tebasobola kunkwana ne mugamba wamugamba nti aleka kukwana buli lwetwaddanga ewaka embozi yabeeranga mu mmotoka lyalinga linnya ly'oyo muwala okiwulira gayi n'atuuka n'okunkowa for that girl okitegeera nnyo so we byatandikira okukyakira ddala ne ntandika okufunira ddala obusungu ne bwe nali sirina nti nze personally sirina busungu buno obwattumbiizi kati ate laba ndowooza we nagenda okukeberera olubuto ndowooza lwalimu nga lwa mwezi gumu oba myezi 2 so kati nga nkitaddeko nnyo essira nga ŋŋamba bwe kiba kiganye ekyokugoba omuwala ono ng'olwono bamuyigiriza ne sisitimu nga sisitimu gye bamuyigiririzaako okukola ye ya boosi yennyini nga bali bati babaza olutooro nga nalwo alumuyigiriza nga bali bati maidiya nange stress nazinkuba neŋŋamba obesa edduuka ndiveemu nenkubira mulamu wange ne mugamba kino na kino naŋŋamba tekisobola kubeerawo guma okole kati ate laba nali simanyi nti nali lubuto ate n'obusungu ne bweyongera nnyo so kati nga client ayinza okuŋŋamba nti kino ne tuvaawo bubi nnyo kati laba ekyo we kyansindiikiriza okuŋŋamba nti va ku dduuka nange nenvaako nembawa gaapu ne bakola friendship eyali ey'amaanyi kozi ŋŋambe nti ku dduuka nvuddeyo nkebedde olubuto ti lwa myezi 2 ndi mu mwezi gwa 3 the guy stopped kusula ewaka omaze omugamba nti oli lubuto nedda we already knew nti ndi lubuto maze emyezi nedda not myezi 2 maze nga 3 weeks ewaka ndi mu mwezi ogwokusatu nga gaye alekerawo okusula ewaka kati ŋŋamba buzibu ki ng'olwo tuvudde Namasuba tuli mu kyanja mu apartment ŋŋamba buzibu ki ogwo mwezi ngumala ewaka nga mugamba omanyi kankomewo ku dduuka naŋŋamba embeera gy'olimu onyiiganyiiga nnyo oyombayomba nnyo ojja kuvuma baklayenti bange bakole ki baleme kudda kati mbaako omuntu ampa information ku dduuka nti gwe nnyabo bw'onooba teweegendereza omwami bamutwala aŋŋamba next shop eri ku ki ngezaako nnyo okudda ku dduuka ng'omwami agaana omubuuza nti wasuze wa talina kyannyonnyola nsuze enkola ate sagala kumbuuza bibuuzo bingi ŋŋamba kankebera essimu eno olaba nga akaviiri k'osaze ne bwe twali tutandika yali ŋŋamba njagala osala enviiri bwe zifaanagana bwe bityo nze nagaana bugaanyi nga yasindikidde omuwala message yamusindikira screenshot z'ebifaananyi ebyo n'amugamba njagala osale zino enviiri bwe ziti I want you to start looking classy. I want you to start looking attractive. Manye bitu bitasobola kuva ku memory. I want you to start looking like this. Very beautiful.
He told me at first nze ekintu kyenjagala nkimodelinga nga bwenkola ki bwenkyagala ze sente ze yali anteekamu ate nze nga bwondaba njagala nnyo ebyokulabika obulungi nkulaba okitegeera naye omukazi bwe yalisaanye okubeera njagala nnyo ebyokulabika obulungi so kati bwe yamuwa ideas ezo ne ngamba I'm going to follow up. I do nails, nkola si French tips, ebiseera byonna tebyali bipya mu maaso gange because my mom yalinga abikola. Ngenda nkola enjala. So she was a copycat. Okiwulira? Nti bwe mba nyambadde green leero nti eno suuti mwekyo ekifo bwe yatuuka ng'omwami amukwana yasobola okugula ekintu ekifaanagana ng'ekyange ayimirire in a position nti ndi part 2 ya Shireen. Okitegeera? Bwe mba nguze craft gyagula. Nina n'enviiri ze nakeera ku makya n'ensiba nga ndi lubuto. Bwe naddayo in like 1 week yali azisibye zennyini. So olaba messages zino omwami wamugamba? Namugamba n'angamba mbuye yamugamba mbunze role model we. Omuwala yagamba omwami yaŋŋambye nti oli role model we. So kati ne muwa idea nze ze nakuwanga nga bw'oyagala okufaanana kyeyaringe naye akufaananye. Nolwaki tabuuza ggwe? Twali tetwogera. Tosobola kwogera na muntu ng'omwagalira bbaawe. Naye ate ng'omwami amuteerako n'omugamba I want you to look classy. By the way yajja ayambala bitengi ebitamutuuka ng'abuliramu. Naye kasita yalaba nti mu butono obwange nkola fitting. Bw'omutunuulira atonula ng'abawala abaagala okubeera nga balabika butya. Yajjanga nga lousy girl. Enviiri tasanirira. Takola like ng'omanyi omuntu bambi avudde 40 nga nange bwe nali nga naakave 40. So omwami yamoldinga omuwala oyo ku kifaananyi kye yali ayagala nga bali bati nenkebera n'essimu nga atandika okumubuuza I bring you breakfast? Omukyala abuuza omwami. Yes, bring. Neŋŋwamu nti omwami bamuteeka ku rutini y'okumuleetera ekyokunywa mu flaska. Nengenda ku dduuka nengula flaska nentandika okubuteeramu omwami amata agende nago agooli taganywa. Ogenda okukebera emmotoka nga gaafa ne gava mu kufa amazzi ge wateekamu nga ge gali kungulu. Kwegamba nenzikiriza tubeere mu competition n'omuwala ate gwe batandise okwagala kati bali mu new love okukakkana ne bigaana. Ne tutuuka ku extent nti omuwala ayoya. Nze kwe nabeerera ku lubuto nali siyoya kintu ne bakimpa. Jjukira kati awo tuli mu myezi 7. Kati nno olwo laavu zaabwe etandikira ku myezi 8 awo. Ku myezi 8 nga kyabulako obubuzi kujja waka kukyusa ngoye atambula agende. Takyasuulira ddala waka? Nze namalako olubuto lwonna simanyi musajja bw'afaanana, simanyi musajja asula mu nnyumba. Nkeera andekera ssente n'akuwa etteeka eryo afumba emmere. N'ogenda mu katale n'ofumba emmere n'ogibega n'ogirya n'oteekako n'ey'ekiro gy'alina okulya ku ssaawa 11 ez'ekiro ate n'akomawo n'agamba sigenda kugirya. Nze nasuula emmere bwe baba bakugamba yakukolima emmere yakolima. Okiwulira? Nenkubira muganda ne mugamba kati lwaki tandeka nentumye ekyemisana ku lubuto luno lwendiko naye n'akutekera ssente n'akulaalikira gifumbe namala n'atagirya n'akomawo n'akaveera ka KFC nga baguze KFC ne balekamu enkoko ejja. Ekifi kimu. Nze natuukako ku mbeera nti bwe baba bandeetedde breakfast nti migaati nti bubanizi bubeeramu 6 aleetako 3 n'akugamba mbuwadde munno. Munno yani? Mukyala. Senga aliwa mu nsonga eno? Nabibagamba dda baamuyita buli lwe bamuyitayo obudde abufuna ssaawa 9 ogw'ekiro. Senga wange mukyala mufumbo. Ojja ota okwogera ku nsonga ez'obufumbo ez'omwana ssaawa 9 ogw'ekiro nga nabo baakowa. Nze natuuka ne nkubira senga ne mugamba mwe temulaba nti omusajja tumwesibirako bwereere mwe mbaveeko nzire ku famire ye eyogere naye. Ne babikoowa. Maama wamwe talinayo muntu gani ya respectinga? No. Ne lwe yatambula okundeka mu nnyumba nga ndi nakawere wa myezi 4 talina gwe yakubira nti Shireen mulese mu nnyumba.
wabula nze yatambula ekkubo ne ngenda ewa maama we ne mugamba kino na kino kye kigenda mu maaso ne baŋŋamba oli muntu mukulu ekiwulire. Ate what surprised me, taata we ajja amunoonya mugamba mwami mutabani we yagenda kati omwezi guwera nga takola ki nga taliiwo. So yakeera n'asitula twalina ennyumba ze kati nkunyumiriza story we twava ekyanja tulyoke tuddewa. Olwomukyali kyanja akulese mu nyumba. Mu nyumba ndekayo nga yanzija mu full house eyo y'Ennamasuba n'eya ekyanja. It was an apartment nantwala ku mpereerwe mu room 2 ndowooza yali ayagala kupangisiza oli omuwala. Olowooza bulowooza. Nasangako receipt mu mmotoka nga ziriko amannya g'oyo omuwala nga kuliko emitwalo 68 nga mpangisizza ennyo. Sireno liwa FBI. Wasanga mu mmotoka n'ozikebera n'oziraba n'omanya nti n'ozoona omuwala. Ate seemu si 2 nga sente it is not mitwalo 5 n'okudda wansi 780 miliyoni. Ng'olwo nze nzize mu nnyumba yaki empereerwe gye twasookeramu nga yakatandika okuddamu okukola ki okukola. Olwo tonate nga lukulu lukulidde ddala. So kati awo nga nkimanyi oli omukyala bamupangisiriza ki ennyumba. Kuba kati ye munaye gwayagala gwawe ekisinga obulungi. Teyakuvumanga. Omanyi Kasala tuko okubeera awo taleka n'okukulaba kuyita ebinnyanja. Talina budde obwo teyayombanga. Bw'alaba ng'onyiize nnyo olwo tadda. Natandika okujja ssaawa 2, 3 ez'okumakya. Otuuka okuzaala yaliwo? Okutuuka okuzaala nakufukamira ne ŋŋamba Mukama Katonda njagala nzaala obudde nga bwa misana nga neighbour wange asobola okuntwala ewa mu ddwaliro. Era Mukama yannyamba ne nzaala misana. Naye nga sifunye budde bumugamba nti munnange like yesterday nti nnumiddwa ndowooza ekiseera kituuse. Nze anti n'ente zange zaabanga za ssaawa 5-6 ez'ekiro. Nga mubasanga waaba abasawo? Ate ssente weekuba tegonza. Mwagendanga ku woodi? Nazaalira Nansana, it was a private wound hospital. Ndowooza munnange ng'alina kaabawaayo. Naye nga the other all time abeera ne mukyala we. Shopping w'engoye zo omwana mwabikola? Shopping natuuka nze ku myezi 8.5 nga sinnakola shopping ng'omukulu yagaana okumpa ssente. Jjukira ndi waka sikola totali sirina ssente. Awo ne nkubira ssenga tebaawulira. Nenkubira ayina baba we gwasinga okuwa ekitiibwa. Kati nno olwo lwe bampa ssente za shopping ze nabanja okuva ku myezi ndowooza 4 bazimpadde nga ndi kumpi kuzaala ng'olubuto kumpi lukuweddeyo. Ng'olwo asikari aŋŋamba kuduuka bangobayo dda nga nze kale ewaka mbeerayo nzekka ninga omuwuulu. Aŋŋamba kangendeke wa mama wange maleyo wiiki nga tebimukosa namu. Kati twava ne maama Entebbe ne tugenda. Asikari n'aŋŋamba shinja nkubuulire. Amugamba mbuulira. Ngamba nkimanyi oli muzito kino kye ngenda okugamba kiyinza n'okungobya ku mulimu. Naye nasanze omwami wo n'oyo omuwala nga bali mu dduuka nga bali mu kukimaliriza. Mbu kuba bo ba security yalaba edduuka nga liggude nga temuli mataala. N'agamba my boss didn't close the supermarket. Nasitula bw'atyo omulundi mbugumu. Mbu ne beekanga bonna bwe bati. Ne mugamba what? Ne mama wange nga waali awulira. N'aŋŋamba if you don't believe me because tewampisaako bubi nga regime ye ya supermarket weeri. Because ffe abalinawo supermarket nga twetaaga extra security ng'alina okujja abeerewo oba oli awo n'omuwa ku mazzi n'omugamba nywayo kasoda biki ebyo. N'aŋŋamba that is the reason why nkugambye. N'aŋŋamba gwe bwajja. Yaŋŋamba sifuddeyo ne bwe bangoba. But leka nkikugamba obeere ng'okikola ki? Ate ng'already ali kukyogera naye nga nze already information mulina FBI. N'aŋŋamba bw'atuuka gwe mugambe koze ebiseera ebyo yaŋŋamba gwe kebera footage w'olunaku lw'omwezi oba yaŋŋamba 23 24 butobaako kyokola ki? Gokebera footage nga gayajja nakankana okitegeera ne footage yannemu okukola ki? Okulaba. Yalina mu mmotoka nga tanaba nakuvamu ne mugamba lwaki mazima ddala tutuuse awo
onswaze ne mu bantu abali wano. Nangamba ya skari ekisokera ddala ayagala kukwana muwala. Yamugamba amwagala omwana namugamba sisiteekeze. Ne mugamba na risking omulimu gwe. That guy, by the way, they made sure that day bamugoba. Okiwulira. Twamala okuva mu shopping atuzze Entebbe nga gayi taliiko ku kizimbe. Kati ate bwe nadda Entebbe ye ne mukyala we ne batandika okunsindikira message because someone told them nti embeera gye ndimu essaawa eyo nyinza n'okufa n'olubuto olwo. Amwana nansindikira message, I cannot do that. I know Emma is your love. Sorry. Did you talk to the girl? Yeah, I did. Ngomugamba ki? Njogera naye nga ndaba nga ntuuse mu myezi 2 ejja Nakawere nga ndaba ate akamanyiro kasusse. Katya? Gayi wajja lwabaze ku ssaawa 8:09 ng'omuwala asindika message thank you. Ng'agamba gwe? Ng'agamba omusajja. Era wasigala mu ssimu y'omusajja? Ng'amusindikira thank you. I'm so grateful. Raba ayingidde oli omuwala bwa yayinako ki mawulira tutututututututu namugamba leeta essimu eyo n'agikuleetera nembisoma awo nno sinali sinnaba nakuzaala so kati ntandika nti okwagala mu confronting nga lava ekulidde ddala maze nakuzaala mwana tuli mu myezi 2 ankubira omuwala oyo nga mugamba naye gwe tosobola kusaasira Nakawere. Nangamba namukubira zalina ssaawa 9 kozinda ng'amaze n'omudropping ewaabwe oba ewaka. Ate nekikomyawo omwami Kanyobone. Kawala Kalenzi. Kawala. Nga kyekimukomyawo. Naye ate ku lubuto teyakomangawo kuba tewaali kigenda kukola kikumusanyusa. Omwana nangamba onoonya maziga go. Omuwala? Onoonya maziga go. Bangamba abakyala abakulu ennyo mubeera munoonyereza nnyo. Olani mukulu? Nze. Yenkana ki? Munoonyereza nnyo. Oli yenkana ki? Tuli mu myaka gye gimu. Okay. Difference nti yalinza okuba nga tannaba kuzaala. Abakyala abakulu munoonyereza nnyo. Nenkwata message nenziraga omwami. Namugamba tulabayo ono bw'ayogera nange. Nangamba nti gwamulumba. Mpuliriza. Gwamulumba. Mwesonyiwe obeere n'emirembe gyo. Kale. N'olulala ye yankubira essimu. Ng'olwo nno omwami mumazeeko emirembe nga mu nnyumba tubeera ku ekyo kimu. Muwala oyo. Ne mukaba ne tusobola kumpa ku kitiibwa nti ndi new mother. Omanyi obulumi bwempita mu ssaawa zino. Nalyoka agamba obuliri buwunya amata. N'ogenda mu kinaabiro okwetaasataasako kinaabiro kiwunya. Namugamba gw'obadde okimanyi nti sizaalangako no ye mwana wange asoose okuzaalibwa. Omuwala ndowooza n'agenda n'amugamba omukazi amazeeko emirembe. Twaddako waka kunyiga bwa Nakawere. Banyigakoko naye to cut that story short. Mwana nankubye nangamba naye lwaki omwami omumalako emirembe? Omuwala yagamba? Yeah. Nakawere wa myezi egi? 2. N'omugamba oti? Nangamba ekikulu Shirin gweoyinza okubeera eyo nga tosaba fukamira osabeko. Buli kimu ogenda okigamba abantu. Ndowooza n'abaganda b'omwami baatuka ne bategeera nti beeyagala n'ono ne bakikkiriza kati eyo confidence yonna. Buli kimu ogenda okigamba abantu gwe tobeerako na mizi. In fact, I want to see you. Wow. Oh my God. Omuwala ali eyo asobola okusurvivinga bino ebintu. How did you survive? Gaya atuuka ndeka mu nnyumba. We had a fight, by the way. You a very did? serious fight. I slapped him. That is not serious. I slapped him. Ng'okimuslappingisa kugaana kundeetera sukali wa kuteeka mu buugi mata kunywa. Nga kyagamba nabaleetedde obuveera bwa sabuni, nabaleetedde obuveera bwa sukaali, naye mubimazeewo mu bwangu. I had my sister there, nangamba oyo alabika alina gye yabitutte ne yeerabira nti abireese wano. Nampa ssente ezaali entono nga tewali kiriwo nti sukaali manya biki, nangamba kwe mbangula ebintu ebyo atoke mba nfumba.
kwotadde n'ekyeggulo. Ekyeggulo yalinga akyagala kifumbibwe naye nga takirye. Eyakuwanga emitwalo 10 tezikyalabika kati. Yatuuka n'agamba muganda wange kasiru tekakiraba nti ssente teziriiwo. Neŋŋamba nze atabeera ku dduuka manya ntya atakebera nsawo ye ajja wano ku makya ssaawa 2 ntegeere ntya nti talina ssente. So lwakyalumu n'aŋŋamba Shirini njagala ondeke muno mu nnyumba oddeyo Entebbe sikyakusobola. Ne mugamba ekyo tekigenda kusoboka. Ate awo namulaga ne ŋŋamba biri nali mbikozesa buto sirina mwana gwe nzunga naye. Nalinga ntambula n'omwana wange oyo naye nga mpulira ntya nga ŋŋamba omwana ono oba wange oba si wange kati ate muze mu muzigo. Olwo nno nga ssente zanzigwako mama yadda mu single room. Ne ŋŋamba nedda namugamba nkubuulire mwami wange nzikiriza tufumbe n'oyo omuwala naye ekyokwawukana ssaawa eno. This is not the right time. Lwaki? I have your baby. Nina omwana wo. N'aŋŋamba ekyo tekijja kusoboka. N'olwekyo bw'oba ng'olabye sigenda kayana naawe nze leka ŋŋende. Nga bwe nali nagamba nti twali tulina ennyumba ennene ze twali tupangisa. Tulina emifaliso gyali giwera 3, ebitanda 2, seeti z'entebe, na meeza, yatwala buli kimu kye yali ayagala. Olwo muli mu nnyumba yammwe oba mupangisa still? Still nga tupangisa. Ng'olwanzija ekyanja tuli Mpereero. Still tuliwa? Mu kupangisa. N'atambula n'agenda? N'ayita asikari ne bapangulula ekitanda. Yandekera kipange. Then n'atwala kye twali twapangulula. N'atwala emmeeza, n'atwala seti za kateni. Buli kimu kye yali. Nali mpulira nga nkooye. Nagamba oba ndeka nga tandekedde kintu kyonna. Bwe kiba nga Katonda bw'atyo bw'asazeewo agende. Aye n'asasula ennyumba. We came to an agreement. Sigenda kugenda kukola nga ndi nakawere wa myezi 2. Sasula ennyumba mpeereza ekyokulya gula amata g'omwana. Bwe yakikkiriza nagamba genda. Baŋŋamba sikkiriza atwale ekintu kyonna bagende n'omwami n'omukyala oli bagule ebintu. Ne mbagamba nedda. Ani agamba olwo? Baganda baabamu. Ne mbagamba tulwanye nnyo, tuyombye nnyo nk'oyo okulekana n'ono omwami. Buli kimu n'akitwala yandekera TV stand, ntebe, ATM n'ekitanda ekyali mu kisenge n'atambula n'agenda. Ekiro ekyo kyali kitya? Bw'osuzeemu wekka n'omwana wo? Kati yali ayita asikari nga bagenda. Nagenda mu kinaabiro ekyebweru bano abaana kye baali bakozesa bano abakozi be twali tubeera nabo n'oyo gwe nali mbeera naye. Ne nnyimirira mu nsonda y'ekinaabiro. Ne ŋŋamba Mukama kumya kye nayogera kyokka. Ne ŋŋamba Mukama nekuba ekifaananyi ng'agenda. Nsindikira muganda we ngamba let him go. My neighbor yaliwo that day because he went in the evening. Nangamba Shirini osobola okubeerawo. Kitegeera osobola okubeerawo. Otya nga tokola? Yali kyenyinza okwebaza Katonda. Obuyambi yabumpeereza for that period. Kati ekizibu ekyaliwo nga busindika leeti. Nengamba kangende nkole. Okitegeera kuba nalinawo akawala kaali kato. Ku period y'obwannakawere bw'emyezi 4 nengenda ku Smokies. Nensaba omulimu. Naye wiiki eyo mwe yakuleka eyo wiiki no that story ate eri mu maaso. Nembeera awo ewaka emyezi 3 nga omukyala oyo ajja mu nnyumba n'awumya
nga bw'ajja omwami nabba omwana n'amutwala. Story ya Smokies eri wano nga Gaaya agenze. Ng'ajja n'atwala omwana ne twebuuza omwana alazeewa ne mala kkubira Nazaala n'aŋŋamba aŋŋambye ali n'omwana. Ng'amubba bw'atya nga temutegeedde? Twali mu kikomera. Omwana ebyo ebiseera yali atandika okukola ki? Kale ng'oba oli amutuuzaako ebweru obitegeera ebyo. Ayavulira eyo biki? Nedda. I think story no ndi mu nabeera awo awantu paka omwana we yatandika okutengerera kutambula. Kati mu eyo period mwe yatwalira ki? Omwana ng'ajja n'amutwala nga tabagambye n'akola ki? N'agenda. So kati bwe nabeera nnyo awo ne ŋŋamba lwaki sidde entebe? Lwaki sidde entebe? Omuwala yaŋŋamba Ashwini okaaba nnyo towona nze njagala kudda waka. Towona kiki? Kale like nasulanga nkaaba nga ebintu like ng'ebintu ebimu bikyannemye okukkiriza. Heartbreak. Kitegeera my neighbors baateranga okulaba omwami ayingira kale ng'emmotoka ebeerawo nti ono omukyala mufumbo nekiggwerawo ddala. Ekitegeera ndowooza Shine awo giba myezi emeka oba 8. 8 awo story mbadde ngi misunderstanding. Naye kati mu kujja okuwerekerako omwana akomewo ewaka mama n'aŋŋamba Shine komawo ewaka. Okiwulira ng'olwo akyali mu ssingo ye nga esente we zaggwawo ne nadda mu ssingo. N'aŋŋamba Shine komawo ewaka. Ne ŋŋamba nedda. Ng'olwo obuyambi bujja leeti tokuba simu bakublookinze. Ne ŋŋamba mama kanzire e Kampala nkole ki? Nkole. Mama n'aŋŋamba ndekera omwana. Ne mmumulekera nenzira mu nnyumba oli gye yali akyasasula nkole. Kwe kugenda ku Smokies ne ntandika okukola naye nga byakunnyuka leeti. Naye ne ŋŋamba leka nkole. Ng'olwo no bampadde amagezi nti time ejja kutuuka obuyambi alekeraawo. Nga ndaba e Kampala sigenda gisobola transport mungi ne ŋŋamba kanzire entebe. So kati reality ntandika okugifeesingira ddala nga ndi wano entebe. Nti obuyambi teri. You cannot call him communicating in a peaceful way. Nti kati reality yeeno Shine ntandika okubeera ng'okola ki? Weeyimirizaawo. Nga tosobola kumukubira essimu n'agikwata. Abamumanyi abaali bakumanyi bakusindikidde screenshot nti apostinze oli omukyala nti I love you. Abantu abo bakola bubi nabo. So when I came to realize nti beefumbiza ne ŋŋamba no hopes kanzijjeyo. Na I called him once. Wali okyasuubira wakyalina kyalina essuubi? Yes, nga mukubya ne mugamba did you move on? Okitegeera. Nga nze nali nakkiriza omukyala oyo akole ki? Abeerewo. So ebyo byonna nga mbiseemu sikkiriza omusajja ndesseewo omusajja gwe tatekera ku makyana n'akyala ewaffe ebyo byonna ne ŋŋamba kansooke mbite. What I know ku healing eraawo but when healing clocks in you get better. How did you heal? I started accepting reality. Natandika okukkiriza reality. Nti kati nezikiriza nti kati ndi maama ow'omwana tagenda kusuubira kintu kyonna wa kitaawe. Okiwulira? Nti kati omwana ne bw'aba akedde ku makya n'alwala. It is you. It is me. Nti ngenda kukubira bali ng'olwedde tuli mu ki? Mu ddwaliro. Nga te ne wamukubidde bamaze okubagamba nti kati sente mwina kusasula 7,000 akuze mu kugamba sente ezo nnyingi. Okiwulira? Along the way nenfuna omuntu natandika okubeera nga ŋŋamba Shine first muveeko. Nze nsobola okuba nga nkuyambako wano ne wano. Musajja. Muvubuka. Natandika okuŋŋamba kino kiyitemu bwoti ne bwoti naye nga sibuuliriza. So healing yantwalira 2023 yonna. Wow. Is it nali nkyali 2023 nali nkyali n'oyo mwami ŋŋamba 2024 yonna. Nentandika okuba nga bwe mba ntambula nensanga ka supermarket akatinitini bwe kati. Ebirowoozo.
Ntandika okutambula n'ensanga zino emmotoka za Keshwala, emmotoka za Fresh Diary, ebirowoozo biddayo. Bwe ndaba Alphard, emmotoka ya Alphard kabiddayo gyali avuga. Bwe ndaba Subaru, bwe ndaba Fielder. So those are the challenges wasinga okufuna. Yes, but natuuka muli mu mutima ne ŋŋamba kiki kye nsobola okukola nze nga nze ne kintaasa nga nsoose ne nzigyamu omwana kozi bwe naaba toxic mother omwana ogenda tekigenda kunkolera. Ne ŋŋamba Shirin tandika okwefaako. Ne ŋŋamba Shirin tandika okwegulira ekintu ky'owulira ky'oyagala muli mu mutima. Tandika okukola ekintu ky'owulira ky'oyagala. Self love. Out of nowhere I started gaining weight. I started smiling, nga smile eva eri munda okiwulira nga ne bwe nnyimirira ne nsanga omuntu ng'ali mu picture y'omwami oyo. Number that is past. Omwami bwe yakula nga tandise okunyiira teyadda. Sometimes amanyi okudda. He came, yansangako ko nga ndi ku mall, yankubira n'angamba I want to see that baby. Ne mugamba jangu omulabe. Nali ndi ku mall. I was very smart. Nga n'omwana wange mwambaziza ng'ali bw'ati. Ndoza bakikozesa na nnugu. Yeah. Najja n'angamba tuddeyo. Ne mugamba that can never be. That can never be. Olwo n'ongambye nti TikTok yange gye mmaze ebbanga nga sikya postinga. Nga mpostinga nga ndi only happy. Nti badde ngenda ku beach nga lwe mpostinga. Kye simanyi omukyala abeerayo akola screenshot. Bonna babeerayo nga bakola ki? Ne ntandika okubeera nga ne distancinga ku buli muntu amukwatako. Ennamba z'Abaganda be bonna ne nzijja mu ssimu. Buli muntu nga sagala kintu kinsembereza muntu kuleeta story eyo. Nti atamala ngambe you're healing now. Akinzijukize nti ndi mu kuhealinga. Nti atandike mbu okimanyi nti obulamu busobola okumuvinga onu nga toli n'oyo. Like nga sagala muntu yenna like cause abantu abamu be nabeeranga naye ng'olusi yeekubisa ekifaananyi ng'ali ku supermarket. Olusi yeekubisa ekifaananyi ng'ali naye. Okitegeera? Buli kimu ne nkyeggyako ne nkivaako ate baamala ne bategeera nti kye nali mbagamba kyali kituufu nti oli yali ayagala omukozi. Ne ntandika okubeera nga nzirawo mpola mpola. Nenziramu make-up wange ne ntandika okubeera nga njiriba nva Ntebe Kampala. Nva Ntebe Kampala nengera ne nkolako abantu naye making sure I don't show my weakness. Okiwulira? So it was recently nfunye obusente ntumiza ebizigo ntandise oku advertising ebintu byange. Ng'olwo nno biri tuli mu 2025. Ng'olwo n'ebyo byonna ngambye tebikyetaagisa kubeera mu bulamu bwange. Natandika okupostinga advertisinga bizigo. That girl najja ku buli posting ateekako emoji eseka. Omumanyi? I know her. N'akawunti ye twali twefollowinzeeko ko. Nempa omwami oyo ne mugamba let your girl heal. She won. Naye muli mutima ne ŋŋamba ekituufu bampangula sigenda competinga nani ne muwala. So kati balabye essaawa zino akawunti yange mpostinga ndabika bulungi. Ne buli kimu kye nali n'omwami oyo nakigabira mama wange by the way. I started my new life. Nafuna entebe endala, nafuna emmeeza endala, TV nagikyusa, ekitanda nakikyusa, ate video nzikolera mu space yange nga sirina kyentya. Okitegeera? So kati mbadde sinnavaayo nti kuvaayo nti biki, kati ate bali kuleeta kyakulwanyisa batwala omwana. Ani amwagala? Bamwagala babafumba ababiri. Omwana yenkana ki? Omwana agenda kuweza emyaka 3 mu November. Oyo mwana asaana aba akyakkirizibwa kwera ne maama we. Okitegeera? Okuggyako nga mweddamu. Ne mu mateeka tegakkiriza. Tekisoboka. Mwana mutwala kuba na kitawe nga emyaka egyo. N'angamba tolina kintu ky'osobola kukola nga nasazeewo okutwala mwana oyo. Okutya nga omuganyu mmulaba. Ate nga nze kye mmulaga sinyiize, sirina buzibu, I'm okay with my baby, ngenda mukolerera, ate I respect his decision nti alina oyo omuwala. Okiwulira? Omwana omukkiriza omulabako.
sikyasobola mukkiriza kumulabako. Ate awo wayinza okuba obuzibu bwange. Anti kati yaŋŋamba ayagala amuwe oyo omukazi gw'ayina because yalina potential ekolerera omwana oyo. That is not right. Mwembi muli bakyamu. Alina okufuna access because amateeka gamuwa olukusa olwokulaba ku mwana we. Ate nga tamulabirira. Ne waba tamulabirira muwa omukusa okulaba ku mwana we. Naye ate talina mukujjako. Anti kyayagala bw'aba azze amukima amutwale. Mwembi muli bakyamu. Amukima amutwale. Talina mukujjako because oyo mwana kyetaaga okuba mu care ya maama. Muto ddala. Kubanga abaana abalezi balina emyaka gyabwe n'abaana abawala balina emyaka gyabwe. Kitegeera gibeera ne maama. So basically tekikkirizibwa ekyo mu mateeka. Era nja kubuuzaako kuba afande bange bakola ku nsonga z'abaana. Asobola to advising accordingly. Otyo kakati mune musalawo mutya for the child. Nze nganze sisobola kukeera ku makya kumuwa mwana y'ensonga lwaki navuddeyo nenzija mu social media. Ate okujja mu social media njogere najja because abantu bakowa story eno bagimanyi from A up to Z. Tewali gwe ngenda keera ku makya mugambe nti kati azaali mu kutiisatiisa ayagala kutwala mwana. Ajja kugamba era si byabikutiisatiisa ng'edda nti ayagala kutwala mwana. So kati okujja essaawa zino njogere kinyiizizza maama. Kinyiizizza we nayogera mu interview y'omukyala Sheila Price na mentioninga nti ssenga wange nti omwami oyo waliwo akaseera ke yali agenda eri n'asangayo ebipya bye yasangayo n'ayagala neeno bijjeyo. So kati ssenga wange muntu ali bize tetusobola kuddamu ebyo bintu ate nange nganze omuntu nkuze so ne tuteesa tufune specialist mu ebyo ebiseera tukole ebintu ebyo. Kati ssenga wange kikyamunyiizizza okwogera ekintu bwekityo naye saakijjayo nti kumunyiiza ate saayogera kunyiiza maama wange saayogera kunyiiza muntu yenna nayagala kufuna buyambi koze waffe teri buyambi but my people banvuddeko oba bwe mba nkyogera. They felt offended like you offended them. Yes. I ashamed myself on top of that nabo ne mbakola ki. Naye nga gwe kikyoyagala. Essaawa eno njagala ntwala omukisa guno okwetondera ssenga wange n'okwetondera maama wange. Social media erina ebizibu byayo n'ebirungi byayo. Njagala batuusako information eno kuba ejja kubatuukako nti nfunyemu ekirungi out of it lwakuba sisobola kuvaayo ŋŋambe gundi ne gundi annyambyeko ne gundi. Nfunyeeko abakyala babiri bonna tebali mu ggwanga bagezezzaako okubeera nga bankanfatinga ate bagezezzaako n'okumpaayo kyebakoze kyebasobodde. So njagala mbalage nti bamanye nti fine navaayo kale oba nyinza okuba nga nakola ensobi but somewhere somehow nsobola okufuna obuyambi oba oliawo bo we batandisobodde kukola ki era nsaba bansonyiwe bansonyiyire ddala ensobi zikolebwa abantu ate n'okuvaayo okwogera nali nnumwa omwana wange gwe nvudde naye ku myezi 4 kati agenda kuweza emyaka 3 mu November bakere bamunzijeko from nowhere. Obuyambi bwakoma dda baŋŋamba mbu oli omukyala yagenda okukolerera omwami oyo ne ŋŋamba fine bw'aba amukolerera tweyanziza naye amuyambire nze wendi. Kati gweyagala tukuyambe like oyagala bakuyambe batya abantu nsaba abanyambe bansupporting sigenda kujja wano kusaba ssente. Nina ka business kange kentambuza kempostinga ku mukutu gwange. Bansupporting Shireen Skin. Bansupporting ate n'omuwala ali eyo njagala ntunuulire. I'm a single mother of kale kangambe 3 years now. Do I look nti mbonaabona? No, you look so good. You look so beautiful. Kati lwaki omuwala ali eyo ayagala okwetta nange natuukako ku state eyagala okwetta nengulako n'obutwa okitegeera nengenda kitubulwawo nembutabula naye omuvubi ye yaŋŋamba you still have life to live, which is so true. Ate ekyo kyoyagala okulemesa abo tebatwala mwana kigenda kubeerawo ddala kugatwana bakuziika. Abawala ffe abazaalidde ku myaka emito we still have life. So what advice would you give a 17-year-old you
Yes, sengoda mu omusango. Excitement ebiseera ebisinga tugiveeko tuwulirize abazadde baffe kuba kino kyendi saawa zino kireeteddwawo obutawuliriza, bunyoomi na kujoozi. Singa nawuliriza right from my father, my mother, my senga, relatives bange nandibadde siri mu mbeera eno. Okitegeera nabo oba oli awo tebandinyize kutuusa kuli nessa ne bagamba oyo mwana twamugamba kati ali mu kukola kyayagala lwakuba yakola bye yali akola ki ayagala. Tuwulirize abazadde baffe ate tubawe ekitiibwa. Maama wo ne bw'aba tasobola kukugulira ebintu byonna by'oyagala naye ekigambo ky'asobola okukugamba kisobola okukutangira ebintu ebisinga. Right now taata wange yafa sobola mwetondera oba oli awo sobola mutuukirira naye gyali agamba omwana ono namubuulirira era naye yandibadde munyiivu nnyo. Nsobi ya butabuuliriza. Bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala weewala. Nze nagamba eriiso ly'omuto litunula mu future. Ery'omukulu litunula mu future. Kubanga kati maama yali akulaba future bw'egenda okuba bw'egenda okuwunzika. So ensobi gye tukola butawuliriza. So olina okwejjusa kungi. Kwejjusa kungi. Kati tekigenda kukulemesa okufuna omuntu addako oba do you still have chance nti osanga biyinza okutereera n'oddayo eri tiwazaala omwana? Sisobola. I can't. Tebikulemesa okuddamu okufuna omuntu omulala yenna because you're still young and looking beautiful? Bwe mba nasobola okubeerawo egyo emyaka 3 nga sizeemu kwongerako omwana kumuzzaako ekitegeeza ndi mu kupreparinga omuntu gwe naaba nzizeemu kusaawa zino I'm all over social media. Omuntu ajja ku handle yange n'aŋŋamba kati omuntu gw'onaaba ofunye naye ogenda kujja omuswaze bw'otyo. So kati nakyo kimpadde challenge ey'amaanyi nti nabo abandi badde ba approachinga nabo batya just because nti nzize mu social media nenjogera naye nze ekyandeeta lwanirira mwana. Ate kuguzaamu amaanyi oyo yenna yali ayise mu mbeera eyange ne gino emyaka gye tuliko you can make it. Sirina nnyo kye nnina ky'amaanyi but if you still have life mutagende. Mutagende. No, Chimanyi, my daughter will be proud of me one day. Of course, sir. Yeah, of course. She will be proud of me. Nti mama wange teyansuulawo. Mama omwana wange aligamba nti munnange mama yanywa obutwa lwakuba taata wange yafuna omukyalo omulala. Ng'ate abaana abamu bakwatagana osanga omwana wange akwatagana ne step mother we. Okitegeera. Ekyo tekisobola kukwessa. Ate tuleme kwekyawa. Omwami oyo si yenkome ate n'abalala be baali basoose nabo si be bali nabo. Okiwulira? Kinyiga but at the same time kikuyigiriza. Ate X is experience. Akonkayize nange. X aba experience yo. Okay. True. So true. Nsaba senga wange ansonyiwe. Ne mama. Ne mama bansonyiwe. Excuse me. Ekintu kye nakola nzikiriza kyali kibi nakola bubi obutawuliriza. Ate nsaba ne Katonda ansonyiwe. Ate ntwala guno omukisa okugumya omwana ow'emyaka 17 n'emyaka 2 nti omwami bw'aba akukase commitment. That's commitment teba ya myaka 17 kwa 2. Eba ya myaka 25 n'okudda waggulu. So kati bw'obanga oyitamu eyo embeera oba oli awo yigira ku story yange. Bambe. Nakyali kakyala kalungi. Nnyo and I can't wait Mukama agenda ku blessing akusangula amaziga. Mukama byakola ebyo. Ajja kusanguza amaziga. Nsaba interview netuuke ku muntu asobola okuyamba omwana wange next year agenda kusoma. And I feel like nti ekintu ekyo kiri expensive. Sijja kwewanika nti oba naakisobola. Naye anaabanyambye. Siri mugamba nti nsaba ssente kale ng'abalala bwe basaba. But netaaga ka support ku business yange. Asobodde okungulako ka perfume nkatunda. So okungulako ekizigo nkitunda. At least nfune omwana oyo ky'anaakola ki? Ky'anaalya ate ne fees ow'emwaka ogujja. So enamba y'essimu okozeserwa for business? It is 0751. Not 75 84 35 19. Tujide mu mpola? 0751 84 35 19.
Thank you so much Sherina okumpa akadde. Ndabira omuzzukulu nti katuyaba muzzukulu wange. Mwewadde. Bambi. Mukama kwanguyize mu byonna ebadde bikalubye. Bwebanga wenamu naawe ensobi zo Mukama akugolole ate n'omwami bw'alina ensobi Mukama naye amukakanya emitima. Kubanga kati mulinawo omuntu ono gwe mwaleetaawo.